Ampuliriza leero nkubuulidde nti ennaku z'omwezi ziri 21. Kino nno kitegeeza okusinziira ku bye tuzze tulaba nti ebula lwaleero lwokka olunaku mulindwa lutuukirire. Olunaku olw'enkya zigenda kubeera ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'11 guno gwe tulimu ogwa Museenene. Olunaku oluteeketeeke olw'ensisinkano ey'abasajja abakulu abaguuda egenda okubeera mu South Africa, ekibuga Johannesburg. Lwe lunaku lwennyini lwa nkya. Kakati nakubuulira olukiiko yite summit eya G20 mwana tweteeseteese ekwatibwa mu ggwanga erya South Africa lwa nkya. Kyokka ebigambo bingi ebikyetooloolera ku nsonga eno, era waliwo obweraliikirivu nti abakulembeze ssebo abawerako abamu ku bo tebagenda kujja, ekireetedde omukago guno okufaanana ng'olukiiko lwagwo olunaanafuwa, naddala ng'ensi eri mu Afrika yokka bw'emu bw'eti yeeteeseteese. Kyokka njagala okukutegeeza nti abamu ku abo abanajja nga naddala b'amawanga manene omuli musajja mukulu Keir Starmer, Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza, amaze n'agumya abamaze okutuuka nti mazima bagume omukago guno gwabwe, ate olw'obutabaawo bw'abamu tekigenda kuguggyawo, newankubadde nga ddala abatazze b'amaanyi era nga balina ebigambo ebyetooloolera ku butajja bwabwe. Kyokka gwe omukago weeguli, era okutuuzibwa munda mu ggwanga erya South Africa mwattu kigenderere kinene nnyo, era kitegeeza bingi ekiteekeddwa okuleka ng'ensi eno egenda mu maaso mu kifo ky'okudda emabega. Ebigambo bino byonna byetoolooledde naddala ku bakulembeze omuli omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump, anti ebbanga lino lyonna bateekateeka naye ateekateeka. Nakubuulira nti kino tekigudde bugwi ekya Donald Trump omukulembeze w'eggwanga erya America obuteenyigira oba obuteetaba mu lukiiko luno. Okuviira ddala lwe yalinnya mu bukulembeze yakyogera lunye, yakyogera kaate ng'omusezi agula essowaani nti aliba mwana wa mwana anaamulaba mu lukuŋŋaana luno lw'abaguuda olugenda okutuuzibwa mu ggwanga erya South Africa. N'agamba kikafuuwe araamu aramayini gye buvuddeko emabega awo. Yali ategeezezza nti bwaki yajja kusindika mukulu munne amumyuka Venchi yabajja abeewo, naye wiiki eyabadde eyise ye yemabega yategeezezza nti naye yennyini tagenda kujja. Vice President w'eggwanga erya South Africa nti naye tagenda kujja. Ekyeraliikirizza ne kirabikira ddala nga mu butuufu omusajja ono avumye omukago. Kakati kwogerezeganya n'okutuuka olwaleero kubadde kukyaliwo, weewaawo ng'abakulembeze okuva mu mawanga ag'enjawulo baatandise dda okuyingirawo, naye babadde bakyayogerezeganya nti waakiri Amerika ebeeko gwetuma, kubanga ekisinga okwewuunyisa nti South Africa eno yeekulembeddemu olwaleero, naye obukulembeze obuddirira bugenda kubeera bwa Amerika, ekitegeeza nti bw'aba talina gw'asindise Amerika banaaba bakwata bukwasi, bigambo banaabibasanza waabwe. Obukulembeze n'ebyeyambisibwa okukulembera binaaba bibasanga waabwe nga bo tebazze. Kakati ekyo kye kirimu okweraliikirira. Kyokka Keir Starmer omukulembeze wa Bungereza ategeezezza nti abajja mujje, bino byonna twabimanya, kyokka tuyinza okubisalira amagezi, era tekitegeeza nti omukago gwaffe munafu obwenkanidde awo. Mujje tutuule tukiike tutuuse oluwalo era n'akalombolombo kabeewo. Munyampuliriza lukyalubanga lwa mmindi omukago guno ogutudde omulundi ogw'20 gugenda okutuula olunaku olw'enkya gubadde tegutuulangako mu mawanga ga Afrika. Ensonga nnyangu nti mu mawanga ga Afrika omukulembeze oba eggwanga lyokka eririmu lya South Africa. Kakati ng'oluwalo lubadde terutuukanga, guno gwe mulundi ogusookedde ddala South Africa okuteekateeka ebifaanana bwe biti. Kyokka abiteekeddeteekedde wakati mu kusoomooza ng'abanene b'omukago nga Amerika baguvumye, tebajja kubiggyayo, tebajja kujja kubanga bayina ensonga zaabwe wakati wa South Africa n'eggwanga erya Amerika, era ng'ekyo kye kibagaanye
okujja kyokka newankubadde nga tetunnalaba nsonga ziganye mukulembeze w'eggwanga erya Amerika okubaawo ng'omu ku banaateesa mu mukago guno oba mu lukiiko luno waliwo n'abakulembeze abalala bo batasuubira abasuubirwa weebali kati keyasitamu ono yatuuse nadda n'abakulembeze abalala omuli ab'Ebugirimaani nkubuulidde n'abalala aba Bufalansa bonna abali mu mukago guno ba Canada kyokka suubira obutalabayo abakulembeze omuli ow'eggwanga erya China ono naye asindise prime minister we ekyamazima China terina buzibu ku South Africa era mu nteekateeka zino China ebadde ewulirwa ng'eyogera lunye nti y'omukago ogw'eggwanga ogw'amawanga 20 amanene amagagga eguwagira okubeera mu South Africa era muwagizi nnyo wa South Africa naye teyasobodde abamanyi eby'omunda bagamba nti ono naye ng'ogyeko okubanga n'emyaka gigenderedde omukulembeze w'eggwanga erya China Xi Jinping mbwe emyaka gigenderedde ali mu 70 n'okusoba kyokka nti yasazeewo atuukirize nnyo oba atambulire nnyo ku ebyo byalaba ewaka ebimuyinza okubanga nabyo bimwetaagisa okukolako ze bayita domestic issues okusinga okujja mu bino kubanga bulijjo bye boogera era bye boogera tewali nnyo kugamba nti bineeyongerako ate ne bwe banaba babyogedde ajja kuba abiwulira kyokka n'abatunuulidde emyaka bagamba nti ye lwakubanga tayogera naye era naye mukosefukosefumu oba oli awo nga kiyinza okuba nga kimugaanya okujja kati ensonga ezo bbiri wozigattagatta ey'emyaka n'okubanga ewaka waliwo bye batoogedde by'alina okumaliriza naye y'omu ku abo abatazze kyokka kyo tekitegeeza nti China terina buwagizi eri eggwanga erya South Africa naddala mu nteekateeka eno ey'olutuula olw'20 nga lwe lusoose okubeera mu mawanga aga Africa olw'okubanga Africa erinayo omutume oba omubaka omu y'ono kyokka era n'omukulu omulala gw'otasuubira kubaawo ye musajja mukulu w'ensi eya Russia ono Vladimir Zelensky ono naye tomusuubira kubaawo ye nno musajja wattu ne bwe yandibadde yandyagadde kubanga era guno si gwe gusoose ebintu ebimukwatako ebikuŋŋaanidde mu South Africa n'atabaawo onajjukira waliwo omukago gwe bayita the BRICS omuli South Africa eno Russia mweri Brazil n'amawanga amalala nga India n'amalala agakola omukago olumu wano bwe tubeeredde mu lutalo munda mu ggwanga erya Russia ne Ukraine era baatuula ne gutuuzibwawo mu ggwanga erya South Africa ekibuga Johannesburg mazima baayagala nnyo omukulembeze wa Russia naye abeewo ekituufu byagaana kubanga ono ng'ogyeko okuba nti ali mu bizibu by'olutalo naye aliko amabaluwa amanene g'abakuntumye agaateekebwawo kooti y'ensi yonna International Criminal Court kakati ng'ono kyezira kumulabako era n'ensi bw'eba mmemba kigivunaanyizibwako okumukwata n'emuwaayo South Africa yakitya nti bw'anajja omukulembeze ono teyali neeteefuteefu kumuwaayo so nno n'olw'ensonga eyo musajja wattu naye n'aga nti ebirungi birekwa nsingisira yaleka omuwemba enteekateeka eno n'agyenenya era teyalabikako ne ku mulundi guno tomusuubirayo ekituufu tagenda kujja kubanga atya basajja bayinza omukabaawo ne bamukuba ku nnyonyi kukakana nga tali mu kooti ya nsi yonna kakati waakiri kaabireke ebyo bireka n'otabyegomba omusajja newankubadde ng'omutima gye guli naye tajja kujja kakati abo bonna bebeegasse ku ggwanga erya Amerika abakulembeze ne batajja naye bo waakiri babadde balambulukufu nti mu be banaasindika abo banaaba bazze be banaaba bayimiriddewo ku lw'ensi eyo obutafaanana na Donald Trump bw'agaanye n'abulako katono n'okugaana tekinagaanira ddala naye n'abulako katono n'okugaana omumyuka we okujja oba omukungu yenna okujja South Africa eno esanze ebizibu mu nteekateeka ya musajja mukulu Donald Trump ono wakati mu bukulembeze bwe bwe yaakamalamu omwaka omulamba kubanga onajjukira enteekateeka zino eza G20 bwe ziba zinaabaawo waliwo ezisookereza ez'ekigula luggi ezitandiikirizaawo zotandika gye buvuddeko emabegaawo ba prime minister oba ministers ab'ensonga z'amawanga amalala abaalina era ne bajja mu ggwanga erya South Africa awo ne bateekateeka nga bateekerateekera ensonga eno egenda okubaayo olunaku lw'enkya onajjukira nti era omusajja Marco Rubio omukulembeze omu ku bakulembeze mu nteekateeka eno ow'eggwanga erya Amerika tebaamulabako
tebaamukubako kyawe mu lubaale n'enteekateeka zonna ezibaddewo ezibadde zijja zigobererwa ezinaagoberera enteekateeka eno Amerika ekifo kyayo kibadde kisigala kiri kikalu bwe kalukalu kakati enteekateeka eno newankubadde bwetyo bweri naye babadde bajja bagimanyiira kubanga embiibi yo weeri kutegeezezza nti ebizibu bingi South Africa byeyiseemu wakati w'obukulembeze bwa Donald Trump bw'omwaka gumu kubanga Donald Trump akyogera lunye nti ensi eno South Africa n'okuba tesaanidde kubanga eri mu mukago guno ogwa G20 kubanga abalimu babedde mu mwoyo babedde mu mitima ne mu bikolwa South Africa eno okusinziira ku Donald Trump nkoloofi ewedde emirimu tesaanidde kuyingira mu by'abanene nga yo ntono einambu akatima katono nnyo okusinziira ku byejjeekola njagala kubuulira nti Donald Trump ono baasinze okulabya entobaali mu bukulembeze bwe South Africa eno era yamuyita omukulembeze Cyril Ramaphosa n'amutegeeza n'ajja bonyumyemu munda mu ggwanga erya America mu White House awo naye baba batabakuba muteeketeeke yandibadde avaayo bibabugumye naye musajja mukulu byonna ebyamwogerwako ebyamukonjerwa ebyamuwaayirizibwa wakati mu lukiiko olwali lugenda mu maaso byamuyita ku mutwe nga byamuyita ku nviiri okwo teyatawaana nako okwogera nnyo nti bavaawo ebibufuba bibabugume yagaana n'awuliriza buwuliriza wabula amazima go gennyini ne gejjayo kubanga Donald Trump azaakikonjerera kiteeka ku ggwanga lya South Africa nti ekyamazima ggwanga bbi nnyo erisosola mu bantu mu langi eryo lyolaba ye nti ggwanga eritasaanidde kubeera mu nteekateeka erimu bagagga olw'ensonga nti bawalana n'okufitina abaddugavu n'okufitina abazungu abali munda mu ggwanga lino abalina ettaka mu South Africa bwe yayisa enteekateeka yayisa etteeka gye buvuddeko emabegaawo nga yakubaawo ebikolebwa ku ttaka nga gavumenti yeesiimye gavumenti kyeba tesiimye olwo tekiyinza kukoleka kakati jjukira nti abazungu munda mu ggwanga eryo olwe baali abakulembeze mu bukulembeze bwabwe beebeddiza ebisinga obungi ku ttaka kati nga mu biseera bino be balina ettaka erisinga obunene naye gavumenti bwe yakola etteeka lino Donald Trump ne banne bo baakiraba nti lyagenderera kujja bazungu ku ttaka lyabwe gavumenti eriddize abaddugavu bwatyo Donald Trump azaawaayiriza nti mazima akimanyi n'obujulizi abulina n'okuttibwa battibwa abazungu abali eyo mu South Africa era n'abateerawo omwagaanya ne buvuddeko katono awo waakiri abawulira nga bakemeetereddwa abawulira nga balemereddwa obusibira mu bbwa bw'abakulembeze mu ggwanga erya South Africa babinnyike mu nsuwa bagende waakiri beeberere mu ggwanga erya America etteeka yaliisa nga tewali na kubagambako bagende bugenzi ebisigadde banaabirabira eyo munnange abamu ku bo abatono ab'olubatu baagenda naye waakiri abasinga obungi baavaayo ne bajuliza nti kuno kwali kuwaayiriza kwennyini kwali kusiba matu ga mbuzi ku South Africa bagiriise engo bo tebaayina buzibu nayo kati bino byonna bw'obigattagatta South Africa neebanga eri ku minkekeero egy'enkolagana embi wakati waabwe n'eggwanga erya America era ng'ebyo bye biganye musajja mukulu okujja kyokka olw'olukiiko lugenda kubeererayo ddala olunaku olw'enkya era abakulembeze baatandise dda okutuuka bataka mu ggwanga lino erya South Africa okubeerawo ng'abajulizi okubeerawo ng'abateesa ng'olukiiko luno olusookedde ddala mu Africa mwana wattu lubaddewo njagala kukutegeeza nti omukago guno gulimu ensi 20 n'ebibiina ebirala ebigatta amawanga omuli African Union ne European Union omulundi gwagwo nkubulire gwa 20 oguliwo oluvannyuma lw'okutandikibwa gye buvuddeko emyaka 20 egiyise naye nga America oyo y'omu ku abo abaatandikiriza ensonga eno ey'omukago guno kyokka guno gutaba amawanga 20 agasinga obuguuda ekyamazima amawanga gano manene mu byensimbi kubanga bw'obalaabalamu ku mawanga agasoba mu 15 agali mu nsi eno abantu bano 20 ebyenfuna ebyensi eno bagiinako ebitundu 85
ku buli 100 ng'ekonomi eyo be bagikutte be bakwatiridde ensimbi ezo ezifuga ensi eno ebitundu 85 kakati kyamukisa nti ne South Africa mweri we gwakolebwa. South Africa mu Africa ye yatukiikirira era ye yali etusinga obugagga n'olwaleero waliwo ababinuse mu bugagga nga bw'otunulira eggwanga erya Nigeria naye nalyo lyennyini eryandyagadde lyegatteko kyokka bano bakyagaanye banene nti terisaanidde naye newankubadde nga lirina ensimbi naye terinatuuka ku mutendera ogwo gwetaba awamu n'abagagga okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Kakati South Africa America gyeyagala eveeyo jjukira tesobola mangu kuvaayo kubanga ekitaba abasajja bano abanene 20 bwe bugagga bw'oyina n'ekyoyongera ku bugagga obw'ensi. Kakati bino byonna South Africa ebiyisaawo era ebiyina newankubadde nga bagikonjera ebyo byonna kyokka tewali ayinza gisikambulamu kubanga obugagga bwo bwe bukugatta ku bagagga banno n'olyoka obeera omunene omubedde nga bo. Okanga newankubadde nga Donald Trump yeekweka era yeekwekera mu kugaa nti nno eggwanga erya South Africa liyisa bubi era lirina amateeka amabi terisaanidde naye ensonga y'oweeri ezeewalanya ababiri bano egugulanya abakulu bano ababiri South Africa n'eggwanga erya America anti okuviira ddala mu lutalo olubaddewo era olukyaliwo olugenda mu maaso wakati w'amawanga Isirayiri ne Palestine n'abahamaasi abo mwanatuuka lunsambulira waava lwatuuka South Africa ono mwattu teyamanya nnaku ye bwe yavaayo n'ajja abuulira ensi nti mazima yali mabega wa Palestine. Omanye ekituufu omuntu munno nga mukwano gwo tosaanidde kumulekerera ne bubeera buzibu. Kakati olutalo bwe lwatandika olwa Isirayiri ne Palestine omu ku baavaayo okuwolereza era abandyagadde eggwanga erya Palestine libeerewo nga lyetongodde ye South Africa mbu kubanga mu kitundu ekya South Africa wabeererayo olutalo olw'abakabbulu abasajja abo abazungu nga bacunya n'okuyisa ku ndubaali abasajja bano abaddugavu n'okubayisa ku nderya. Mwana wattu abamu ku baayimirirawo yali Palestine yabawa emmere yabakweka yabawa ebintu byonna ebyali byetaagibwa bambi kye yasobola yakibawa basobole okwetakkuluza ku basajja bano abazungu. Era mazima obwetwaze bwa South Africa obwo Abapalestine babuyinamu omukono. Kale nno nga waakiri owemukiranga ewalala n'okimanya nti ojja kudda ewammwe. Kakati South Africa eno kyagikakatako kuyimirira awamu ne Palestine bamale batambule. Bino byaluma nnyo musajja mukulu Donald Trump. South Africa eno okugaana okuwagira n'okuyimiririrawo eggwanga erya Isirayiri ng'ate ye munywanyi. South Africa neetuuka n'okukulemberamu abaatwala Isirayiri mu kooti. Kubuulidde olwaleero Isirayiri omukulembeze waayo olwaleero musajja mukulu Benjamin Netanyahu y'omu okufaanana n'omukulembeze w'eggwanga erya Russia musajja mukulu Putin y'omu ku abo abanoonyezebwa era abaliko ebibaluwa byamulabyeko amukwate naye ng'eyakulemberamu okumulopa yali South Africa. Kale nno n'olw'ensonga eyo bino tebiwadde mirembe musajja mukulu Donald Trump buli lwalaba aba South Africa abalabanga ebyonziira ne bw'olaba asimbye Nakakondo nti tagenda kubeera mu nteekateeka eno egenda okubeerawo olunaku olw'enkya kutuusiza ddala okuyita mu wiikendi nnaku 22 okutuuka nga 23 olukiiko luno lugwe. Omusajja ono abayinako akakuku kanene nnyo nnyini kitalo kaatayagalira ddala kaveewo kubanga bano tutabalabamu kantu olw'okugaana okutambula awamu n'enteekateeka ez'olutalo nga bwe zandibadde ng'ate South Africa ono mu Africa yandibadde wa nsonga nnyo singa aba akutte ku kintu bangi abasobola okumugoberera mu nteekateeka eno mu kitundu ekya Africa. Kale nno ezo z'ensonga newankubadde ng'ezeekwasibwa ze ziri naye ekimanyiddwa lunyi nti ekimugaana Donald Trump kwe kubeerawo w'ensonga eno. Kyokka nkubuulidde nti kino tekiganye banene kubanga bajja kubeera mu South Africa. Abakulu baatandise dda okutuuka olwaleero olwokutaano bagenda kutuukira ddala enkya lutuuke nga bataka weebali nnyo nnyini kitalo olwo nno bateese ebinaatwala eggwanga oba amawanga gano amanene 20 mu maaso.
Nkubuulidde nti ng'oggyeko amawanga 20 agatuuka ku South Africa mulimu n'emikago omuli ogwa European Union omuli n'omukago ogwa African Union. Bano be bamu ku abo abamaze okukkiriza era abakkiriza nti bagenda kubeera mu nsonga eno. Njagala kubuulira nti omukulembeze mu mukago ogwa European Union yategeezezza nti ekyamazima ye Kaabe Lubaale Kaabe Katonda ono musajja mukulu Secretary General Antonio Guterres yagambye nti waali ajja kubaawo era alibaawo.